Okay, bannayuganda abasinga naddala abawagira NRM balina mistake gye bakola ne beerabira. Okuva Madowo lwe yajja mu Uganda n'atandika okukavaringa elections mu Uganda, abadde nga byalaba abiteeka ku mukutu gwe ogwa X era n'ogwa Facebook. Okuva we yatandika abadde afuna okutiisibwatiisibwa mu inbox ye okwenjawulo, abamu ne batuka ne ku extent emukolera videos. Now wogenda ku mukutu gwe ogwa X n'ogwa Facebook n'okebera comment section, ogenda sangamu different comment section nga zigezaako okuvuma Madowo nti omuntu yenna yenna omubuyabuya atamanyi what's on ground wanalaba comment section. For example, abazungu bajja ngamba Madowo ate nga byogera bannayuganda baabano bagamba nti olimba. Now abantu bano balina kye beerabidde nti ono omusajja Madowo gwe bagamba ebyo oba gwe baliko abadde mu nsi ezisoba mu 50 nga coveringa elections era afeesinze ba dictators abawererako ddala. Kati bo bannayuganda balowooza kino kye bakola bali mu kutiisatiisa, they are scaring away Madowo. Ekintu ekirabise nti ate bamuwongedde buvumu na kwongera kuteeka musumaali mu mitwe gyabwe. Waliwo post gye yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook. Madowo oluvannyuma lw'okuteekayo ekifaananyi ng'alaga nti ku airport y'eggwanga Uganda baataddeyo ebifaananyi bya Museveni bingi. Waliwo munnayuganda eyagenze mu inbox ye, mu inbox ye n'amuweereza post emutiisatiisa. Naye njagala kugamba bigambo bino era mbibagambye mu kusooka nti ono omusajja gwe mugezaako tiisatiisa mu aba NRM, omusajja akavalinze okulonda mu nsi za Africa ezisoba mu 50. Don't you ever sit down nolowooza nti osobola okukeera ku makya n'omutiisatiisa with just a mere post. Wabanga asobola okulinnya ennyonyi n'ajja mu Uganda n'akavalinga amawulire n'addayo era n'akomawo, kati gwe munnayuganda osobola kutiisatiisa Madowo. Omwana yagenze mu inbox ye n'amuweereza post eyo ng'egamba, njagala owulirize, mpozi you work from CNN, this is Uganda and you'll know why the national anthem starts with O Uganda and why Kenya is not from Kenya. Reduce your excitement cause here we have Bashment and it is controlled by the one and only CDF Muhoozi Kainerugaba. We wacha kelere. Kati ono wabanga yabadde muwagizi wa Museveni, nchi wa Museveni wakwata ku ono ayinza omukuba emiggo n'afa. Because mweno post this gentleman eyabadde agezaako tiisatiisa Madowo yamaliriza ate ayambye okupushinga information ya Madowo gy'abadde atambuza. Kuba agambye here we have Bashment and it is controlled by the one and only CDF Muhoozi Kainerugaba. Abadde nga ayogera ku violation of human rights by the armed forces. Now efera mu kwagala ottaasa ate ayonoonye bwonoonyi ategeezezza nti kituufu Bashment gyeri eri controlled by Muhoozi Kainerugaba. Kati awo Madowo oba omwongedde content bakugamba nti yafunye numerous threats, naye ekisinze okwewunyisa n'okumala eggobe mu kibya just a few minutes ago negonolale Madowo ate mulalamu. A few minutes ago this gentleman ageze ku mukutu gwe ogwa Facebook kossa n'ogwa X n'ateekayo a 1-minute video, a 1 minute video nga mweyo video
ate akulaga ekiri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bwe yali ku kisaawe Entebbe yakwata ka kiripu kaneeno. Njagala gwe Munnayuganda okalabe, wabula nkwegayiridde tambuza vidiyo eno. Kati eno kiripu Larry Madowo gye yakutte bwe yali ku kisaawe Entebbe agambye nti buli lunaku agenda kutaayo akantu kamu kamu. Olwaleero atuwadde kano kalabe. This is the Entebbe airport. This is the biggest campaign poster I've ever seen inside an airport. President Museveni has campaign posters at the Entebbe airport arrival hall, and it's not just one. There is probably 12. There is one on each one of these pillars. They're like everywhere you look. There is one in each one of the pillars. This is the departure hall at Entebbe airport. And you still have your Museveni campaign posters. I spend a lot of time in Africa covering elections. I have never seen anything like this. What I didn't realize is that these Museveni campaign posters are all over the airport. They're not just inside the protected, secure area. They're everywhere. Museveni poster, protection against. Yes, this is literally the arrival area. Bobby Wine and the others don't have posters at the airport. It's all President Museveni protecting the gangs. This is the Entebbe airport. All right. Yoyo munnamawulire wa CNN amannya ge bamuyita Larry Madowo. Mwabadde bazze bagoberera ebyobufuzi. Oba ojjukira ng'obadde ogoberera history, waliwo munnamawulire omu gwe battira mu ggwanga ly'e Turkey baali bamuyita Khashoggi. Kati buli dictator yeewala nnyo okukola ensobi eyakolebwa ku Khashoggi. Larry Madowo omukozi wa CNN alabika si wa kumaliriza firimu ye. Ate nno tukyali ku ebyo. This man, I strongly believe ayina a lot. Because nabagambye attention gye yawadde Uganda, wallahi tanagiwa nsi yonna. Omusajja yavudde ne ku mirimu gya CNN. Kati olw'okuba nti CNN wakawe muwa time ntono 7 to 5 minutes, kati yagambye ngenda kukozesa emikutu gyange. Ku Facebook agitaddeyo video just eddakiika ntono nnyo. We twogerere essaawa zino eri mu views 5,000 mu ddakiika 35. Ekitegeeza egenda kutambula etambulire ddala. Ono gwe bayita Larry Madowo is not yet about to give up on his job as a journalist. Era batugamba ono omusajja ku trail ya Kyagulanyi y'omwaka gwa 2021 abaana abakwatibwa Kalangala, Larry Madowo yaliko, yali azze coveringa era elections za Kyagulanyi. Baamukwata but later on mbu ye baamuta. Kati this time round yakomeyo ng'ate alina media house gyakulya, the biggest media house, CNN. Nze bannaye ngenda ddubawa ono Larry Madowo ngenda kubaba video za Madowo mpaka wanaava mu nsi. Wano kuva strange gwe just subscribing, sharing, ate tapping notification bell. Okategedde nkutegeeza ku Jolo Quality Properties kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna poloti. Kuba ku ssimu eyo yogera n'omukyalo oyo mugamba akalango kano nakawulidde simple yakwogerako, agenda kunyonyola ebisingawo, ajja kutwala akulambuze ate ku bwereere. Estates nnyingi ezaguddwawo empya weefunire poloti. Eno offer bagikoledde ffe abaavu abawejjere, wabula nammwe abalinamu ku ssente. Waliwo amataka ag'ebyapa, waliwo eka, waliwo ebibanja. Just kuba ennamba eyo, trust me, you'll be sorted.